Mukulikeyo mu kitundu kyaffe ekya21. Kino nno kye kitundu ekya22 nga tukyali ku Flora oba muyite Florence. Tugenda mu maaso. Ku bbeere lye erya kkono yali atunzeeko ekikwanso ekyali kikoleddwa mu kikomo kyokka nga kifaanana omutima. Ate yali yeezigudde okukamala. Mazima omwana omuwala ono nga bwe bamuyiwako amazzi onywa manywe. Pawulo yava mu kulya n'adda mu kutunuulira Flora. Era olumu Flora yamukwasa ng'amutunuulira, bw'atyo Pawulo n'assa amaaso. Pawulo yali alowooza nti ku kyeggulo kunaabaako abantu bangi. Naye kyamubuukako bwe yagenda okulaba ng'ekyeggulo bakituubagirako abantu 2 bokka. Flora naye emmere yawooma, naye amaaso ga Pawulo ge gaasinga okunyumirwa akawungeezi. Nga bamaze okulya, Flora yayambuka waggulu mu kalina 2 n'abulirira akaseera. Oluvannyuma lw'akasiriikiriro akalwanya eminya, omuwala yayima waggulu n'ayita Pawulo nti, "Pawulo, jangu tunywere eno kakaawa." Ne Pawulo yasitukira mu ngeri yatega ogw'ekyayi n'alinnyalinnya amadaala. Naye bwe yatuuka waggulu, enviiri zaamuva ku mutwe, anti yasanga omuwala yakyusizza dda era ng'ali mu lugoye olusulwamu. Olugoye luno lwali lutangaala ate nga lumpi lukoma mu bisambi. Eriiso lya Pawulo lyaggukira ku nnywanto z'amabeere ga Flora agaali gasongodde ng'ettoto mu kagoye akasulwamu ako. Mu kisenge Flora mwe yayingiza Pawulo temwali katebe konna, wabula mwalimu ekitanda ekigazi ennyo era amakulu obukula. Kyali kyalibwawo bulungi era nga kibikke. Emitwetwe yaliyo obutto 2 nga buliko ebigambo, "Nkwagala kungulu kwabwo." Pawulo ng'akyasobedde okutuula, omuwala yagalamira ku buliri n'amuyisa amaaso. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekya22. Tusisinkane mu kitundu ekya23.